obugagga ge magezi agasobola okukozesa ebitwetoolodde ne tubijjamu ekivaamu ssente. Obugagga ge magezi agasobola okukozesa ebitwetoolodde yes. ne tubijjamu ssente. Ne tubijjamu ekivaamu. Ne tubijjamu ekivaamu ssente. Yes. Nkozesa ettaka lyennina erineetoolodde. Aha. Ne ntitaako emmwanyi. Emmwanyi neefunamu ssente. Bwe bugagga. Kati si obugagga ge magezi agakola ekyo. Kati emmwanyi si bugagga. Wabula kya bugagga. Obugagga bwe bugitaddewo obugagga ge magezi agakozesezza ettaka. Ettaka n'oteekako emmwanyi. Emmwanyi neevaamu ssente. Kakati ssente nazo si bugagga, si kya bugagga, wabula kintu ekiva mu ky'obugagga. Kati abantu abatwala ssente era nabo baba tebatutte bugagga. Baba batutte ssente. Ssente zeetongodde ku ky'obugagga. Eky'obugagga kisigalawo. Kyova olaba nti abaana b'abasika ng'abasika be basikidde baali balina eby'obugagga. Babirekera abaana ne bamulekera eka 10 ne wasigalawo eka 3 nga n'ennyumba y'omusika eyo tewedde ng'ekyenda mu 7 atakitunze n'akijjamu ssente. Okitegedde? Baba bagala ssente enkalu. Ssente si kya bugagga. Ssente si bugagga. Wabula ssente ziva mu ky'obugagga. Kyokka n'ekyobugagga si bugagga. Obugagga ate buba mu mutwe. Kyova olaba nti omugagga goyita omugagga alekawo ebintu eby'obugagga n'abiwa n'abaana be ng'amaze obbasomesa nga naye teyasoma. Abaana ne bibabulako. Abalina diguli. Yes. Kubanga obugagga ate buli omu abaana bubwe buba mu mutwe era teri abusikira nnyini bwafa nabwo. Obugagga tebabusikira. Tewali basikira bya bugagga. Ate n'ebyobugagga mu nsi yonna oba wano? Mu nsi wonna tewaliyo basikira bugagga. Obugagga buli omu Katonda yabumuwa nga bwe omusaayi tetugaa nti basikidde musaayi. Si guno oguvaamu nti bannaye musaayi gwe nasikira nga temugumpadde. Nalwadde naye temumpaddeko. Basikira lulyo. Ate era olulyo si bulidi ya kitaawo si yeeyiyo. So tewali muntu asikira bugagga. Omuntu asobola okusikira eby'obugagga naye nnyini byo bw'aba avuddewo bwe bugagga obw'omutwe gw'abadde nnyini byo ng'asigaddewo talina bugagga era bigenda byo byanga bifuumuka bufuumuusi. Kati si kwogera mu bubi n'ebijja ne babitunda. Muganda mukulu mukadde waffe mugenzi Ibrahim Kibirige Mukama amusaasire tannaweza myaka 5 mu ttaka. Omwana we bamubanja obuwumbi 4. Bagga nti yali katamuzimbidde. Yaleka muzimbidde. Bagga nti yamulekera mmotoka. Buli kimu yamuleka akiri. Bagga nti yamulekera kampuni evaamu ssente. Buli kimu. Kati ate lwaki bamubanja ng'oli baali tebamubanja? Kubanga eby'obugagga. Kubanga ono yasigaza bya bugagga. Teyasigaza bugagga. Obugagga buli omu alina bubwe mu mutwe. Batte taatawo nga waali kangereze kuggwa atatya kufiisa oba kufa. N'akulekera obukadde 10. Ng'omutwe gwo gwa bugagga obukadde 10. Ojja kusooka osiriwale oli obukadde 9. Bwe kinaggwawo otuuke ku bugagga bwe 10 okomewo otegeere. Era abakadde abavudde mu nsi ne balekera abaana baabwe square mile bazikwata ne bazitunda. Bwe zituuka ku bugagga kati twakendeera wano mu Buganda bakadde baffe obugagga balina bwa square mile. Ne tujja nga tubukendeeza ne bufuuka bwa eka 10. Ne tujja nga tubukendeeza kaakati bufuuse bwa 10 oba asatu kwata. Kakati ekyo nno nakyo kabenje. Omuntu w'omu Buganda eyali agamba nti gundi mugagga nti alina ki nti alina mayiro. Kakati agamba nti gundi mugagga nti alina ki nti alina 5 ku 10 nti mugagga. Kitegeeza emitwe gyaffe mu bugagga gigenze paka n'okutuuka kujjawo eggwanga lino. Tujja kutuuka nga decimal emu bwe bugagga. Ofuuti eva wano
naawe woolye decimal. Omuntu kasitaluka mu estate n'agula mu 10 ku 10. Omugagga yaguza. Si estate. Omwana abava mu byalo. Ngenda kubulira ebikwata kufa abaganda bingi. Abaana abava mu byalo. Bavaayo nga balina eka 2. Ne babeera mu Kampala. Ne tutandika okupangisa obuyumba bwa fuuti 9 ku 9. Ne wabanga obwebbeeyi baga nti alina ennyumba gy'apangisa omuzigo munene nnyo. Kati yewe ebbeeyi naye nga ebbeeyi ye kupangisa ennyumba ennene oba okupangisa mu kifo ekirungi awatali wawe. Ng'eka yalekayo eka 200. Kati ogenda okubawulira mu lwali nga baga nti owaaye waffe wakulaakulanye nti watya. Nti kati basaana ne poloti. Kakati teebereza obwongo obulowooza nti ettaka lye basazeemu lye litegeeza enkulaakulana. Nti lye batasazeemu embeera ekyali owaaye nti nabaddeko mu kyalo manyi bwakulaakulanye nti basaana ne poloti 5 ku 10. Kakati obwo bwe bubenje obwagwa ku muntu ku mwana wa wano bwe tulina okwejjamu. Ate batte kambabuulire kamalirizeeyo kiri. Obugagga buli mu mitwe gyaffe. Ebyobugagga byebyo emitwe gye byetikula ne bubaako kye gikola. Ekyo kye gikola tusobola okujjamu ssente. Naye bwe tutunda ebyo ebyobugagga ne bwe tusigaza obugagga gwe mutwe tuba tetulina kye twetisse. Obugagga bubeera mu mutwe. Wabula ebyobugagga byebyo omutwe nga gukozesa ebigwetoolodde okusobola okuteekawo ebivaamu ssente. Kakati ffe tukwata olw'okuba twagala ssente. Ssente si kya bugagga ate ssente si bugagga. Kati ne tutunda bino ebyobugagga ne tufuna cash ne tusigaza omutwe nga nsujju. Kubanga ne kye gusobodde okukola ate tukijjeewo kyokka ate nagwo gukuze. Tegukyasobola kukolayo kirala kubanga obugagga buno bukaddiwa. Batte ekintu abantu kye bayita capital tekiriiyo nga bwe bategeeza. Nonya capital. Capital kyava mu lulimi Lulatini. Bakiyita kapuuti. Bibiri byanjawulo. Kati capital kyafuuka kya Lungereza naye gye kyava lwali Lulatini nga kiva mu kigambo kapuuti ekitegeeza omutwe. Kapuuti kitegeeza mutwe. Ali ne mbuli abantu bakikozesa kufa ndikundi siranga gyeziriye bw'engombo. Kapuuti mu Lulatini kye tuyita omutwe head. Mwe muva ekigambo capital. Kati buli lwogamba nti sina capital oba otegeeza sina mutwe. Nkukanze. Onkanze. Omutwe gwo ye capital. Kapuuti means the head. The head. It is a Latin word. Kigambo kya Latin kitegeeza omutwe. Kakati abalatini baalinga boogera nga baga nti waaye embeera ennemeredde. Kiki? I have a problem with my tulwali Lungereza. Nti kapuuti wano sirinaawo. N'amuyambako mu kapuuti okuteekamu ebirowoozo. Kakati ffe tulowooza tibale sirina capital nti otegeeza ssente. Ssente si capital. Capital kiva mu kigambo kapuuti eky'Olulatini ekitegeeza omutwe. Buli lwoga nti sina capital oba otegeeza sina mutwe. Nti wano ekanoonye ku capital. Oba ononya mutwe. Ebirala byonna ffiri. Kasita ofuna wano. Nalandika okulowooza ebyekitegeeza. Abasajja abatugaggawaddeko tolowooza nti baatandika nga balina ssente nnyingi. Actually balina ssente nnyingi abatalina wano ate ze zifa. Nakugambako oyagala kiddamu. Ssente kasita zisinga omutwe gwe obungi. Tolina ky'oyinza gikolamu. Omutwe gwe guteeka okusinga ssente obungi. Kyova olaba nti omuntu gw'okwasa ssente emitwalo 10 ng'omutwe gwe ddala gulimu obukadde 10 atetenkanya emitwalo 10 negivaamu kiri. Kati alina omutwe nga mutono omukwasa obukadde 10 ne wayitawo emyezi 3 obukadde 10 ne buba nga bufudde wasigaddewo emitwalo 10 so nga ate alina kapuuti omuwe emitwalo 10 ne wayitawo emyezi 3 n'aba nga ate alina capital owa ssente wa miliyoni 10. Kitegeeza nsobola okufiirwa ebyobugagga n'ensigaza obugagga neziramu n'enkola ebirala. Kakati obugagga buli mutwe. Era omutwe gwe gunanyini ebyo. Omuganda aga nti lutta emyali ne luleka agibumba. Nti senga ensuwa n'ematogero gatika yatika naye ng'abibumba asigaddewo
abajja kukola ebirala biddawo. Kati n'obugagga omuntu asobola obbuzaawo ng'ebyobugagga biweddewo. Ntegeerekese? Otegeerekeka. Era ogenda okulaba ng'omusajja eri omugagga n'agwa wayitawo omwaka nga azeemu avuga benzi. Kubanga obugagga yabusigaza bya bugagga bye byagenda kati nannyini bye era akomawo n'abinoonya. Kakati kyova olaba nti n'ababbi obasanga nga tebalina kye bafuna. Baga nti oyabba obukadde 10, oyabba obukadde 3. Naye ogenda okuyisaawo emyezi 3 nga talina kyalina kubanga teyabba bugagga. Ogenda okulaba ate gwe yazibbako ng'era yazzeewo ng'ate ono yazitwala kubanga kapuuti. Kati omuntu gwe bayita omugagga yalina ebyobugagga nti gundi mugagga. Kati gwe bayita omugagga yalina obugagga, yalina omutwe. Omutwe ogwo ng'agukozesezza n'ateekawo byajjamu ssente. Abantu mwetaaga okwawula wakati wa ssente n'ebyobugagga. Ebyobugagga si ssente naye ne ssente si bya bugagga. Wabula ssente, ebyobugagga bizaala ssente. Kati ate ssente ziva mu bya bugagga. Era ekimu ku by'osobola okukisuula bw'oba obugagga obusigazza ate n'oddamu n'okifuna ekirala.